Abantu batabukidde kw'ossa n'okulangira omuyimbi wa Afrigo Band Moses Matovu songa ate ex-Warage bino byayolekedde oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza nga ye yali emabega w'okutta omwana waabwe. Tukwanirizaako ku Newspark Channel we bali kujja kumirako mukwano katusookere ddala okubeera nti no tubuuzaako ku Jacqueline Naula, twagala okubuuzaako ku Anifa Senyonga, Namanya Caroline, Rose Godis Own, Safina kwossa Sarah kugumiikiriza. Mwebale kuba nti no mukwano mujje kumiddeko Newspark Channel. Wona wasinza okuba nti no taba oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Merry Christmas. Ate era twagala okwagaliza omwaka ogwa 2022 ogw'emirembe gubeere nga gwa ssanyu omukwano ate era ogufuniremu ebirungi. Guno guyinza okuba nga tegukutambulidde bulungi naye omwaka ogujja tukakasa bukakasa nti gujja kutambulira bulungi. Wakumire kweno yokka ebeere nga ekuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Nyiga akadaaka ka notification ate era osubscribinge kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Emboozi ya Rage ne ex we mukwano ekyagenda mu maaso era tugenda kubeera nga tukuwa emisango ex-Warage gyayolekedde okuba nti no avunaanwa. Naye nga tetunnagendeeyo mukwano, twagala okujjukizaako nti bambi omwana wa Rage yava mu bulamu obw'ensi eno gwe baali baakazaala era munnange oluvannyuma lw'ebyo byonna ex we ayitibwa Namara yavaayo n'ateekayo obubaka ku Facebook page ye. Obubaka bwebwo mukwano nga bw'oli mu kubulaba era twabukuwako wano ku Newspark Channel naddala abagoberera amawulire gaffe. Kakati mukwano oyo ye ex-Warage. Oyo ex-Warage nga bw'omulaba awo mukwano naye ebyembi relationship yabwe mukwano bagikomekereza nga munnange side emu tesiimye oba yo yali ekyayagala relationship eno egende mu maaso. Tugenda kubeera nga tukuwa emisango ono gyayolekedde mu maaso awo naye twagala tubeere nga tusooka tukuwa ex-Warage abeere nga bambi anyumya embeera gye yayitamu oba ebyo bye yayitamu oba oliawo n'ebyamuleetera okuba nti no ateekayo obubaka buno ku mutimbagano. Ayina ensonga ze tetwagala kubeera nga tuzibuusa amaaso, sooka owulirize audio eno mukwano yabadde ayogera ne mukwano gwe ng'ayogera ku nsonga zino n'obubaka bwe yateekayo ku Facebook. Ate oluvannyuma tugenda kubeera nga tukomawo tubeere nga tukuwa ono byayolekedde kubanga agenda kubeera nga avunaanibwa mu kooti era ajja kuwera ennemba n'emisango singa Rage aba asazeewo okuba nti no ensonga zino azitwala mu kooti. Tubeera mu malwaliro ndi kulwala naye that man ye nga ndeeka no mu ddwaliro n'agenda mu kukola ebyo ndowooza nga alina oyo omuwala nga simanyi okitegeera. Nze nagenda okumanya oyo omuwala it was on my birthday bwe yankolera birthday party ebifaananyi byange nembipostinga kati omuwala oyo n'abaako omuntu gwagamba ku Facebook kyokka that guy ayagala kumpasa kyokka apostinga omukazi nti amupostinga ku birthday ye. So omuwala nancontactinga n'agamba kyokka musajja wo gw'obeera naye ng'ayagala kuwasa mukazi mulala. Nemugamba mukazi ki? Kati nentanga okukiteekako omutima manye mukazi ki nenkifaako nnyo naye ng'oyo omuvubuka yali simaati naye wakana nakubira n'ako akawala akakazi keke yawasa nakakubira nagatuddamu kuntawanya ku ssimu kimanyi nyina omukazi ekitegeera naye nga guy I sacrificed a lot for him, you know everything. Nembeera omuwala omukazi okitegeera nga naye nyina buli kimu nga nandisobodde okukola ebyange biki naye nga ndi omukazi banyi omukyala bamuyita mukyala obimanyi nenva kukyene nga kantuule nkole family netwezima
oye ex wa Regi tukirize tugane aina ensonga ze obulumi bungi mukwano bwalina kubanga yamuteekamu ssente nyingi ate era baali bavudde wala wabula nga Regi ate ye yasalawo okubeera nti no tamuyisa bulungi naye ebyo munnange kooti yo eyinza obutabitunuulira nnyo wadde nga tetunaba kuba nti no tukakasa obanga ex wa Regi ye yateekayo obubaka obwo ku mutimbagano obanga waliwo eyakozesa akaunti ye munnange twagala okukutegeeza nti okutiisatiisa tekutwalibwanga kwa kusaaga wano mu ggwanga lyattu Uganda oba tekutwalibwanga ekintu ekitaliimu makulu omuntu bw'avaayo n'atiisatiisa omulala munnange asobola okuba nti no avunaanwa tulabyeko abanene bangi mu ggwanga lyattu Uganda abavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga munnange bano basooka kuba nti no batiisibwa tuyinza okubeera nga tukunokolerayo Joan Kagezi munnange ono yattibwa mu mwaka gwa 2015 era naye basooka kumutiisatiisa ate era twagala tubeere nga tukunokolerayo Buyende District Police Commander yali ayitibwa Muhammad Kirumira ono no yattibwa mu mwaka gwa 2018 Afande Felix Kawesi tetusobola kubeera nga tumwerabira yattibwa mu mwaka gwa 2017 ate era waliwo ne basheeki bangi abazze nga battibwa era nga basoose kuba nti no babatiisatiisa n'olwekyo namala okuba nti no yavaayo n'ateekayo obubaka buno oba ye yabuteekayo oba si ye yabuteekayo munnange tekiyinza kubeera nti no kitwalibwanga ekyokusaaga okitegedde nno mukwano kakati okusinziira ku constitution ya Uganda article 24 munnange teri muntu ayina buyinza kuba nti nno atulugunyizibwa oba atulugunya omulala ate era threatening violence munnange musango wano mu ggwanga lyattu Uganda era nga okusinziira ku section 81 eya Penal Code Act wagamba watya omuntu yenna anyiiza oba atiisatiisa okulumya omulala aba azizza omusango era munnange aba asobola okuba nti nno asibibwa ebbanga eritasukka lya myaka 4 okitegedde nno mukwano not exceeding 4 years bwe bityo nno bwe biri kakati statement ya ex wa Regi mukwano erimu okutiisatiisa kungi statement yayo gyolaba gye tukuteereddewo erimu okutiisatiisa kungi era eyinza n'okuviirako okunyiiza akapo twogera ku kapo ki Regi kw'ossa n'omwagalwa we kakati biki ex wa Regi byayinza okuba nti no ayolekedde singa Regi asalawo ensonga zino okuba nti no azitwala mu kooti nga tetunatuuka eyo twagala tuddemu tukuwe statement eno eya ex wa Regi statement yeeyo agezaako okulaga nti tajja kuwummula okutuusa nga Regi asasulidde emyaka gye yayonoona okitegeera nno mukwano era ng'obubaka buno nga bwe twakutegezeza bwateekebwa ku mutimbagano kaakati statement eno yandimuleetera obuzibu kubanga kino kiyinza okuba nga kyekuusa akukuba nti no ono yadduka oluvannyuma lw'okutta omuntu mu bufunze oluvannyuma lw'okutta omwana ate era munnange kirimu okutiisatiisa era ng'okutiisatiisa kuno kuyinza okuba nga kwakolebwa nga okutta tekunaba kubeerawo gye gimu ku misango ex wa Regi gyayinza okuba nti no avunaanwa singa ono Regi asalawo okuba nti no ensonga zino azongerayo mu kooti bwe bityo bwe biri era ng'ensonga zino zaategeezeddwa bannamateeka bwe babadde nga babuuziddwako omukutu ogwa Kampala Sun ensonga eno nno tugireese mukwano nga kiyinza okuba nga kiri wa ex wa Regi naye ate nga bantu bangi tulina obusungu ku ba ex baffe n'olwekyo oyinza okuvaayo n'ogamba nti kanejjeko obusungu buno oba nange kandage ku maanyi gange n'oteekayo
okuddayo obubaka oba oli awo ng'obutaddeyo ng'ekintu ekyo tewakikola naye ate munnange oli waba asazeewo okuba nti n'ensonga zino azitwala mu kkooti paka nga ensonga zino zikakasiddwa nti no tewakiriimu oyinza okuwera ennemba n'omusango sinakindi n'osooka n'oyingizibwa n'akaduukulu paka nga bakakasizza nti ekintu kino tewakiriimu bwe bityo no mukwano bwe biri. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano omuyimbi wa Afrigo ayitibwa Moses Matovu ono no buli omu amuwa ekitiibwa olw'okuba nti no naye akyewa era ng'aludde mu nsiike eno ey'okuyimba wabula twakwako amawulire ne tukutegeeza nti mutabani we yava mu bulamu bw'ensi eno eyali ayitibwa Beka Matovu. Munnange ebyo nno nga tubisize ebbali abantu batabukidde Moses Matovu. Jjukira ono yavudde ku mukutu ogumu nategeeza nga mutabani we bambi we yasangiddwa mu nnyumba ng'afiiriddemu era ono yavuddeyo n'ategeeza nti ono abadde alina ekirwadde kyawera ennemba nakyo. Kakati abantu bamutabukidde ku nsonga ki? Munnange abantu bagambye nti n'abanga akimanyi nti no mutabani we ali mu mbeera eyo ate n'atasobola kumubeererawo n'afiira mu nnyumba nga tewali amanyi. Naye bambi twagala okusaasirako ku muyimbi Moses Matovu olw'okuba nti no waviiriddwako mutabani wo. Abadde muyimbi adde ng'awandiika n'ennyimba songwriter n'abayimbi be yawandiikiranga naye yali akola ezize naye omukisa omubi n'afuna obulwadde ku kibumba myaka ng'ena nakitundu ne tugezaako omuwa treatment kumutwala mu ddwaliro n'aba bulungi enkeera n'aba bubi bw'ati bw'abadde. Abadde abeera Ntebe yafiira mu nju kati baliraanwa be nga tebakyamulaba ne bakuba akadirisa bagenda okulaba nga muntu yafa kati kwe kula chairman n'ayita poliisi ne bakuba oluggi ne bajjayo bode. Eyo nga tuvuddeyo katugendeko ewaamu na Katemba Kato Lubwama avuddeyo n'ategeeza nga bw'akooye abantu okumulangira nti mwamusondera ssente ez'okumujjanjaba omutima. Agambye nti abikooyedde ddala era abakikola mulekere awo. Bambi agambye nti teyaza musango kuba nti yalwala omutima naye yeebaza abo abamusonderako naye abasinga okuba nti no bamuvuma ku mutimbagano ate be baasonda obusente obutono yabuyise obusente obutono nti mwe abasinga okumuvuma ku mutimbagano mwe mwasinga okusonda obusente obutono. Katubeere nga tukuwa Kato Lubwama ensonga enabeere ng'agyogerako. Omutima gwo gwantama teriyo kintu ku nsi kikyankaluubiridde nga mutima neyampa siringi 5 nda ku TikTok okuno nanvuma ebigambo bina omutima gwaffe oguuba nnyo naye aga mujje mugukime mugutwale. Omutima gwe bagamba gw'empuube nnyo omutima Katonda yantonda nagwo. Omutima mu process y'okubeera ku nsi omutima gugenda gufunako ate wali osanyusa bo gufunako obusuwa buzibikira bagenda okunzibukula mugundi kubanga okunzibukula okwo konna kwamalondoozi obukadde nga 8 abana ne bakuddako aya nvumwa empisa embi ez'abaala bano. Naye abantu bakimanyi nti oli omulongo tebamalaga mu treatinga batyo abantu gwe bajja kuwulira ku mibiri gyabwe ezenfaayo gwe kasita onvuma ng'ekikoli mu kijja kikubeerako gw'olaba kavubuka kukola bintu nga tebigenda mu maaso nti kikina nti wavuma Kato Lubwama mulongo. Ndi mulongo ate si mulongo kokka. Ne bakama bange banjagala nnyo abanzijja eri mu manda okwata mbigale empewo ziwaffe zanjagala nnyo nakuba ennaku zino zekyangamu tujja kutegeera oba zekyanga lwa Nuupu butakugaana genda mu Nuupu tezaagala ddala mbeere mu Nuupu. Bwetto bwe tutambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi mukwano lwaki tetukwagaliza olunaku olulungi ne weekumire ku News Park Channel tujja kubeera nga tukuleetera amawulire kasita olaba ka notification nga bakugamba nti tulina amawulire ge tutaddeyo mukwano okwonako bukoonyi n'osobola okuba nti no ogalaba kwegamba n'otegeera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Beera bulungi weeraba.